Mbalamusiza abantu ba Ssaabasajja Kabaka erinnya Kizito Moses Gambobbi okuva mu Buganda Land Board. Basaasira abalina ebizibu emutuuseeko n'abalina ebirungi. Kisooka nyongera basaasira olw'ekirwadde kino kitutawaanya ki corona. Tukoledda mu new normal gye tuyita new normal enkola empya naye nga si nnyangu naye tugigumiikirize era twewale ekirwadde kino kireme tutta. Kitutidde abantu bangi era tukubiriza abantu twekuume. Buganda Land Board kye kitongole Ssaabasajja Kabaka kye yakwasa obuvunaanyizibwa okulabirira, okukuuma, okulaakulanya n'okubudaabuda abantu bali ku ttaka lya Kabaka. N'ekyo obuvunaanyizibwa bwaffe nga businziira ku Ssaabasajja obuvunaanyizibwa bwe yatukwasa bwe yalagira tusomese abantu be basaalewo nga bamanyi. N'ekyo tugenda kuba nga tusoma nga tuyiga butya omuntu bw'ayinza okubeerawo ne yeekulaakulanya kuba kye kigendwa kya Buganda Land Board omuntu okozesa ekibanja kye mu butuufu n'asobola okwekulaakulanya. Omuntu asobola kwekulaakulanya okuggyako ng'otudde entende ku kibanja kyo. Tulina okujjukira nti wano mu Buganda abantu bangi ebibanja tukyabikuumira ku buntu bulamu nga tusinziira ku bintu ebigundivu ebiriko, abamu kwe tuziika, kwe kulya amalalo gaffe, abamu tulinako amayumba amagundivu, oluusi n'ennimiro oba n'ekintu kyonna. Oli nalowooza nti ekyo kyokka kimala. Naye olw'obwetaavu bw'ettaka n'ebibanja mu Buganda wano, abantu bangi babbiddwako ebibanja. Olw'obwetaavu bw'ebibanja ebyo, ebibanja tukyayinza kikuumira ku mutendera gwa bigundivu biriko. Wabula ekibanja oyinza onekikuuma ng'osinziira ku biwandiiko. N'ekyo Buganda Land Board yavaayo emabegako n'ekubiriza abantu tetusaba okuwandiisa okw'ekikungo n'okufuna ebyapa okw'ekikungo nga tutuluubirira okunyweza abantu ba Kabaka. Oli ajja kwebuuza nti Buganda Land Board esinziirawo ku obuweereza buno. Obuweereza buno tubugaba nga tusinziira ku kitebe ekikulu wano ku Masengere, tubiweereza nga tusinziira mu masaza gonna aga Buganda. Bw'ogenda Greater Kyaggwe tuyinayo esaza mu ggulu wali emukono, bw'ogenda e Ssingo ku Matutuma nyininyina waliwo ettabi lyaffe, bw'ogenda e Buddu ku ssaza waliwo ettabi lyaffe. Naye buli ssaza mulimu obuweereza obwa Buganda Land Board nga tukwasiza wamu n'abaami ba Kabaka. Abaami ba Kabaka okuva ku mutongole okutuuka ku essaza balina obuvunaanyizibwa okulungamya abantu ba Kabaka nga bakwasiza wamu ne Buganda Land Board okulaba nti abantu banyweza obusenze bwabwe. N'ekyo ebyo byonna ate bisinziira mu nnongosereza y'etteeka ly'ettaka eya 2010. Ennongosereza eyo ya gavumenti eya wakati naye yaluŋŋamya nti buli wa kibanja alina okumanyibwa nannyini ttaka era bw'amala omumanya n'amuwa busuulu. N'ekyo omuntu okukumanya kitegeeza biwandiiko ebikuweebwa nannyini ttaka. Twongera obbategeeza nti Buganda Land Board ekola ku ttaka lyonna eryaddizibwa Obwakabaka mu 1993 ne mu 2013 omuli ettaka ly'amasaza, ettaka ly'amagombolola, ettaka lya square mile 35, ettaka eriri mu bibuga nga lyali liddukanyizibwa Bwakabaka. N'ekyo abantu ba Kabaka mwena tubagamba nti ensonga eyo nkulu nnyo bw'omanyi ogwa mu kiti ky'ettaka eryo olina okujja mu Buganda Land Board. Ne ku lw'ensonga eyo twongera obbakubiriza mujje mufune obuweereza obw'ekikugu mu Buganda Land Board.